Lop Joel Ssenyonyi Bisekezi gwe tuli naye ngera twogera ku nsonga tulabye ekiwandiiko Speaker Anita Among nga agaddewo Parliament n'adduka nga ebuzibu buvudde kuba nti Abannayuganda basazeewo bekalakaase olw'enguzi esusse mu Parliament. Ate nno Joel Ssenyonyi Lop Bisekezi atugamba nti ekigazaawo Parliament kwe kuba nti omuliro gusituse mu Parliament. Speaker Gwabaka bamulangidde okubanga ye champion w'okulya enguzi kati olwaleero babadde batuuse mu plenary nga bagenda kutuula bagenda kutandika n'atuma mangu n'akuba essimu n'agamba Parliament ngisazizaamu era tegenda kutuula paka ebbanga eritali ggere ng'omwezi guggwako eyo lwayinza okulaba oba baddamu okutuula oba tebaddamu oba kinaaba kyetaagisa. Lop nno Joel Ssenyonyi amwanukudde ku nsonga zino n'amugamba nti ne bw'anadduka atya tajja kugumaza mbiro Abannayuganda ensi yonna ekimanyi nti muli wanguzi era alina okulekulira ate alina okuliwa ensimbi z'Abannayuganda zaliiridde obwemage nga yeegaggawaza ng'omuntu. Kale katumufune Lop Joel abigambye. Waliwo n'ebisango ebyagobebwa mu mateeka gaffe nga okugamba nti omuntu omukutte nga ali idle and disorderly constitutional court kigoba n'okigoba naye bakyabikozesakozesa okusigala nga basiba abantu bano. Twabyogeddeko eggulo mu Parliament era njagala kwebaza babaka bannange ab'opposition n'aba NRM abavudde nga bavumirira ebikolwa ebya poliisi n'amagye okukozesa omukono ogw'ekyuma ku bavubuka abeekalakasa mirembe tebalina kisi kyonna bakutte ebipande nga bagamba nedda ffe twagala ensonga zino ez'obuliwo enguzi zikolebweko. So neebaza ababaka abeesowodde ne boogera ku nsonga zino era ne balemerako ne batakitulekera ffekka ng'ab'opposition kubanga ffenna munnange kituluma enguzi ffenna eba etukose oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki. Nalebe n'abavubuka abamu ababadde beekalakasa nga bagamba nti buba NRM ekyo kirungi okwekalakasa mirembe. Kakati ndowooza ebbugumu eggulo Speaker lyalabye mu House era atidde n'agamba ababaka bano olaba n'aba NRM nabo bayimusiza amaloboozi gaabwe nga bakambwe n'agamba nti kaadijandinge kubanga babadde babulayo eddakiika nga 10 tuyingire Parliament nga ffenna tuli ready tulaba ekiwandiiko nti bagisazizaamu paka wiiki ejja. Mbadde nnoonya Speaker wano ngulye mu ofiisi ye baŋŋambye yadduseeyo yagenze oba alazeewo simanyi na kumanya musajja wattu akazito kalabika kamuyitiriddeko naye Speaker ffe tumugamba nti gwekola ogugwo gwakukubiriza ffe katwogere bye twagala okwogera nga twogerera Bannayuganda abo waliwo ensonga zaabwe zibaagala bawulire ku fulo zibaagala gavumenti ekoleko mu kulwanyisa enguzi n'ebirala. Lwaki mutukomezaawo tuddemu okutuula ate awo mulinga abatusindise mu liseese endala paka ate wiiki ejja kubanga ekiwandiiko kyendabye tekibaddeemu nsonga yonna etegerekeka ate nga tulina okutegeera kubanga abantu baba mu constituency zaabwe Parliament ddemu okutuula kakati dakiika 10 nga zezibulayo tuddemu okuteesa mukikolinze ofu tewali nsonga yonna eweereddwa. Ekyo kugamba nakyo tulaba nti kiringa kyebagezaako okukola okunafuya bannansi ebyo abalwanira eddembe lyabwe okuyita amakulembeze baabwe naye tekigenda tunafuya kubanga bayinza okulowooza nti kakati House katugijjeko okumala akabanga kano oba oliawo embeera ekkakkane. Embeera tejja kukakkana. Bannayuganda abali nga tebannafuna kwanukulwa okutegeerekeka bajja sigala nga boolesa obutali bumativu era twagala okubakubiriza basigale nga bayitira mu mateeka nga bakozesa eddembe nga babanja okuddibwamu ku nsonga zino. Nti Parliament newankubadde yiisi tuyinza okuba nga okutuula bakuyimiriza Bannayuganda ababadde beekalakaasa nga beekalakasiza eyo si Parliamentarians si babaka so basigale nga bayimusa amaloboozi gaabwe. Naffe yes tubadde twagala tusigale nga twongera ku maloboozi gaabwe Parliament bagigaddewo kyenkana awatali nsonga naye lwa GTZ lwa kazito naye ekyo kiraga Bannayuganda nti amaloboozi gaabwe gakola webakutte we wali ekinyusi tulemereko paka nga tubanja okuddibwamu ku nsonga zino. Nabaawo wenyini kwensonga bagamba bagenda tandika okujja mu maka g'ababaka abavubuka abo okubanga babalemeseza okujja mu Parliament waliwo okutya kwonna ababaka kusaawe. Munnange bannansi ffe nga bwe tuze tubagamba nti amaanyi gali mu bannansi tuyita people power. Ekyo emessage twagala etuuke ku buli Munnayuganda
nti amaanyi n'obuyinza gali mu bo ffe ng'abakulembeze batwazikako obwazisi amaanyi ago era nga tulina okugakozesa obulungi. Omuntu wakwazikako obuyinza n'otabukozesa bulungi aba asobola okukuggyako. Kakati kano akazito bannansi ke batandise okuteeka ku bakulembeze kalungi nga bayita mu mateeka nga bakozesa eddembe basigale nga babanja mu buli ngeri yonna. Kuba tuzze tubagamba nti kale oba kati paalamenti bagezaako kubalemesa okujja eno, ababaka bajjeeyo ku mikolo. Si n'ababaka bonna oba mukulembeze ekinti kakati ono oba yatulimisa oba ono alina ensonga z'alina okuddamu, bajjeeyo mu makyaki gamu, bajja mu mizikiti, bajja ku mikolo, babeere eyo nammwe musigale nga mubanja nti oba abalemeseza okujja okubanja ensonga zino wano ku paalamenti era nga bagamba nti akale tujja basanga yonna gye tunaabasanga oba mu bubaala gye banywera abaka abampulira babeera mu bubaala bwabwe gye babeera mubabanje ensonga zino muzibabuuze yonna gye mba musanze. Ekyo tuyita people power. So ne tugambye nti kakati mugende mukube ababaka mugende kubanga ffe tuzze tugamba bannansi enkyukakyuka gye twagala ya mirembe era buli ayimusa eddoboozi lye beera wa mirembe ng'abavubuka ababadde bakozesa emirembe newankubadde baabayodde. So tubeere bakakkamu nga tukozesa emirembe naye nga tubanja mu buli ngeri yonna. Nti omubaka w'omusanze ku mukolo mubanja ensonga zino zemubuuza ez'obuli bw'enguzi n'obulyago obugenda maaso mu paalamenti n'ebiraati naye okozeewo ki gwe ng'omubaka eddoboozi lyo kati tetuliwulira. So temubakuba mayinja kuba kati mujja kuba poliisi excuse n'amagye okubayoola okubakutulugunya naki naye eddembe lyammwe okubabanja mu nsonga zino zonna okubabuuza ebibuuzo bino kyonna gye mubasanze. Eddembe lyammwe kasita mukikola nga muyita mu mateeka era nga mukikola mu mirembe. Honorable, this letter that has been written by Uganda Police to them halting mobilization struggle. What do you make of this letter? We wrote notifying police because that's what the law provides for. Whenever we are to hold any kind of activities, we did inform them. We went to Western Uganda and we notified them we were going to Eastern Uganda, Bugweri, Palisa, Soroti. They delayed to get back to us. We said, well, after all, for us, we did notify you about our intended plans. We saw a letter, we got a letter from them this morning, today, saying, no, we should hold our activities. We first go and meet them, have discussions about these different matters. Makuba no speak. Naye kyali ku nsonga ezisijja speaker nja mujjira. Sorry. So as I was saying, we got this communication from the police today, and the communication is to the effect that we should hold our activities, first go and meet with them, and then we liaise. Police should not take us for granted. Whenever they have invited us, we, being law-abiding citizens, we keep going to meet with them, to engage with them, because we don't want to show that we are confrontational, whatever the case may be. But we think that they are taking it for granted now. They are taking us for granted for a right, and so they want to really step and trample over our rights, which is not acceptable. When you say that now we should hold activities until we first meet you next month on the 8th, it's as if you imagine we don't have things to do. We have got work to do, we have got different engagements and so on. We cannot put everything on hold just because, you know, you're saying you want to meet with us and that kind of thing. We are always open to meet with you. You've been to police offices several, but now this is becoming too much. You know, why are they trying to trample over our rights
Why are they trying to frustrate our activities continuously? And yet everybody else is holding different activities. On the day we were meant to hold a press conference at our offices, police and the military denied us access to our offices. You can imagine. Meanwhile, on the same day, there were other political parties and other political entities holding press conferences and different activities, which is what should happen. But why do you keep trying to frustrate us? So, this is an exhibition of fear. This is not just the police, because police operates on orders, really. This is the state which is afraid of people. But we are saying we will not allow to be frustrated. We are not going to wait until when we meet you as if we don't have other things to do. We wanted to get this program out of the way, so to move on to other activities, because we have several engagements to really pick up on. So we are saying, police, don't press us so hard, don't test our patience, don't take us for granted, don't abuse our civility. So we are going to meet as leaders of the party today, now that we've gotten that letter, and we'll communicate how we are going to proceed over this matter. But from the very onset, we are saying, police, don't abuse our civility. Don't take for granted our civility as leaders. The excuses they're giving in this letter is, you see, as you people were getting to the venue, we saw that people came out of the window, a particular car, and were waving and that kind of thing. Are you kidding me? We are a political party. We are not a Nigina group. And that's why every other political party, they do even worse, many of these things. We have seen some failing people in tippers and that kind of thing, which we don't do. But your problem seems to be with us. And yes, you need to be afraid of the people, because the people are saying there is bad governance and that kind of thing. But what's not acceptable is this continuous infringement on our rights. It's not going to happen. We're not going to accept. Honorable, the House has been called off unexpectedly. Are you guys scared of what is happening around Parliament, or do you have this? It's really unfortunate. We came from recess, a very lengthy recess, and we resumed yesterday. People came from their constituencies, wherever they have been, so that we resume work. But today, 5 minutes to start a plenary, we saw communication saying the House has been called off until next week. I said, what is this? So I began to look for the Speaker to understand, wait a minute, how do things happen all of a sudden? Because even the letter itself does not give a reason. I'm told the Speaker even left office. I don't know what the problem is, because you issue that communication quickly, then you run away. We don't have a proper explanation. Why are we operating this way? Well, what's the fear about? Is it connected to the concerns and the peaceful demonstrations? Because yesterday, and I want to appreciate members, both opposition and the NRM, who spoke out, saying Ugandans have got a right to peacefully express themselves, and it is wrong for the military to brutally treat them like they did. And I'm glad that it was an across-the-board voice, so that it's not just an opposition thing, because matters of corruption affect all of us, regardless of the political party that you belong to. So I think the Speaker was afraid, given the heat and intensity in the House, because members across the board, we were saying, wait a minute, no, Ugandans want us to address these issues. Let us address them. So maybe they thought, let's first call off the House so that things settle a bit, or that kind of thing. No, they'll not settle. If you think that you not give we, the representatives of the people, a chance to speak about their concerns, corruption, and so on and so forth, they will continue speaking out, because they are getting it now that power belongs to them. So I want to encourage them, keep speaking out. Even when Parliament gets to be closed, your voices don't get to be closed. Be as peaceful as you possibly can, express yourselves, all right, so that these matters get to be addressed. It cannot be business as usual. And we want to call on the military, please behave. Follow the law. Stop ill-treating people who are expressing themselves freely. I saw people were charged in court with offenses that have been outlawed. This section 168, one of the Penal Code Act, talking about being idle and disorderly, it was outlawed by the Constitutional Court.
In the case of Francis Mwesigye Atenyi versus Attorney General, they're charging people with the same offenses. What's going on exactly? Why this fear that makes you even move up on the law as far as we are concerned? Anyhow, it's unfortunate that Parliament has been called off unexpectedly without an explanation because we were back from recess, but we believe it is the fear coming from the concerns being raised by the people of Uganda. Please keep raising your voices. This alone is a signal to show you that your voices are being heard. That's why people are operating in panic and doing the things that way. Look, Joel Ssenyonyi Bisekezi bw'atyo ensonga wazitaanyiza ez'omukulu muganda waffe Speaker Anita Amongi Nalongo ez'okuggalawo Parliament amangu n'embiro ate n'okuba nti bannayuganda balina eddembe okubanja to ask for accountability n'okulanga bakumya obuli bw'enguzi mu nsi yaabwe mu nsi yaffe obwo buvunaanyizibwa bwaffe tekiriiko nakubuuza wabula buvunaanyizibwa bwaffe era nga kitukakatako okulaba nga tulwanyisa obuli bw'enguzi mu nsi eno sofuna enguudo ennungi amalwaliro amalungi amasomero amalungi wamma omusolo gwaffe gubeere youthful eri ffe abaguwa. Mbagala nnyo Mukama Katonda bwe nsaba bakuume tujja kuba tuddamu mweraba.